Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbalage ku ddagala lino. Eddagala eryo lijja kuba libayambira ddala bulungi nnyo. Eddagala eryo ly'olaba ligenda kuba nga likuyamba okwegobako ebirogologo naddala tugeze ng'oba eddogo walidde lirye kwegamba ng'ofuna obulwadde oba otategeera ogenze mu ddwaliro bakukebedde tebalaba bulwadde bukuluma naye ng'ate obeera mugonvu ebiseera ebisinga njagala obeere ng'okozesa ku ddagala eryo ly'olaba. Newabeera mwana muto ebiseera ebisinga osobola okusanga omwana obulwadde ne bumulemerako ne mumutwala mu ddwaliro ne bamukebera naye nga tebalaba bulwadde naye omwana n'asigala ng'agonda bugonzi. Kirungi okozese ku ddagala eryo. Eddagala eryo kuliko bukumbu ne kubaako olugobango ne kubaako ne muleke. Ebikola ebyo bisatu bigenda kuyamba nnyo okubeera nga bikugobako eddogo singa baba bakuliisa eddogo obanga olina eddogo erikusumbuwa mu mubiri. Eddagala eryo ddungi nnyo okubeera ng'olinywako. Olina ddifumbira mu ddagala eddala eryobeera ofumbye okugeza osobola okufumba eddagala ng'ofumbye nga lya musujja kati eddagala eryo ery'omusujja lyonna ly'obeera ofunye teekamu n'ebikola ebyo bisatu eby'eddagala. Nkugambye funa bukumbu ndoza omulaba bulungi nnyo ofune muleke oyo ow'akakoola akagazi oyo gw'olaba funa muleke. Funako obukoola bubiri ku muleke obuteeke mu seffuliya ofune olugobango lwero lw'olaba nalwo luteekemu mu ddagala eryo. Kati nkusaba onoonye tugeze eddagala ly'omusujja oyinza okunoonya omululuuza n'ofuna ekifumufumu n'ofuna ebikoola bya ovacado n'ofuna ssere n'ofuna kafumbo omunene n'eddala ery'enjawulo. Kati olyobeera ofunye ery'omusujja gattamu ebikola ebyo bisatu nabyo biteekemu obifumbiremu mu ddagala eryo ly'ogenda okufumba ery'omusujja ly'ogenda okubeera ng'onywako oba ly'ogenda okuwaako omwana oyo abeere ng'anywako. Teekamu ebikola ebyo bisatu. Ebikola ebyo bigenda kuyamba okubeera nga singa omwana oyo abeera ayinamu amalogologo mu mubiri gajja kuba gamuvaako bulungi nnyo. Oba ggwe omuntu omukulu ng'olina amalogo mu mubiri gwo gagenda kuba gagendera ddala bulungi nnyo. Teekamu eddagala eryo obeere ng'olifumba we limala okujja beera ng'onywako naye linywere mu kipimo naddala ng'ogassa eddagala lingi eryoyagala likujjanjaba omusujja beera nga olinywera mu kipimo. Okugeza wabeera omwana omuto myaka 5 myaka 10 osobola okubeera nga ku makya wamala okunywa caayi osobola omuwaako ebijiiko 2 ebiseneva eby'eddagala ebijiiko 2 ku makya ng'amaze okunywa caayi ne kawungeezi era n'omuwaako ebijiiko 2 ebiseneva n'abeera ng'anywako ng'agenda kwebaka ajja kuba atereera bulungi nnyo. Kwegamba kikulu nnyo eddagala eryo obeere ng'omwana omuto olimuwera mu kipimo. Naawe omukulu toteekeddwa kunywa bunywi naawe linywere mu kipimo. Osobola okugamba nti ekikopo ekiramba kakinywemu emirundi 2 ku makya n'onywako ekitundu ne kawungeezi ekitundu ojja kuba otereera bulungi nnyo. Bw'onaaba olimu amalogologo gajja kuba gakuvaamu bulungi nnyo mu mubiri gwo otereere obeere nga toddamu kubeera ng'olwala ezo endwadde ezitaggwaawo. Beera ng'oteeka ebikolo by'eddagala ebyo mu ddagala eryo lw'obeera ofumbye lw'oba ogenda okunywako lijja kuba likuyamba bulungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde ngenda kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.